Why are you covering your faces? No, this is not secret. The other side. Going back to the other side. Why are you? Why have you pepper sprayed us? Why have you tear gassed my room? Honorable, the tear gas was from another room. I suspect it could have used, it could have come from the ceiling. You know what you're doing is illegal. No, Honorable, we are not the ones doing that. We are your person. It's Mr. Amboy and his team. Honorable, I request you open allow some fresh air to come in from the window. No, I'm not opening. No, just the window. I can see all of you. I see you are in plain clothes. I see you've covered your faces. I see that man is holding a gun. And I have news for you. You are on camera. Like we are wearing masks just because of this study, but we have opened ourselves. We are your personal security. When you see that distress call that sorry, Honorable. Honorable is us. We just received the just get some pressure from the. Where are those people and why are they breaking the news? They are looking for tower. No, they want tower. I told them not to touch your door because you don't have to arrest from the RPC. That is okay. Yes, sir. How are you, sir? I am okay, sir. You have tear gassed our rooms. You have raided and broken all rooms. Not all rooms, we have not broken any. We opened. No, I've been filmed. I've been filmed. You have been live. We want tower. Or maybe there's some slippers there. Are you live? Yeah, keep it live. Sorry? Yes? Yes, sir. Oyo mwana ali bulungi. Breaking news, ebyo byonna bibadde byakamera emabega essaawa ng'emu wezibadde ziwerera essaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero wano e Uganda. Abasirikale b'ekitongole kya Uganda Police ssaako n'abalala abantu ababadde mu leeya naye nga balina emmundu bava kulumba hotel President Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu kusulamu ekiro ky'olwaleero luno mu kibuga ekyerira. Kigambibwa era nga vidiyo bw'ogiraba nti abasirikale bano bazze kye batuukiddeko okukola nga bayingidde mu hoteri eno kwe kugenda ku luumuzi zonna ezirimu abantu abo abatambula ne pulezidenti waffe. Olukonkonya abantu ne batya okuggulawo, bajjeyo tear gas ne batandika okufuuyira buli mu ruumu yonna tear gas. Kino nga bakikola basobole okuba nti abantu bano bambi baziyira era baggulewo. Kigambibwa nti waliwo omukyala afulumye kumpi ye bambi ng'alina bwereere olw'okuba ng'abantu babadde bonna bakooye bali mu kuwummula. Bassebo ne bannyabo, ebikolwa nga bino tebyali badde mu nsi ng'omuntu afuga ensi eno anoonya buyinza bumutuusa mu myaka 45 ng'akulembera ensi. Ebikolwa nga bino tebyaliwo mu 1980 mu kulonda okwaliwo General Museveni mwe yava n'agenda e Luweero n'attisa abantu 50,000. Bino ebikolwa nga bino tetubisomangako nti byaliwo. Naye kyewuunyisa nti ng'omuntu eyagenda mu nsiko n'aviirako abantu 50,000 okufa
nga awakanya gavumenti eyali tennamala yadde myezi 3 mu buyinza, abantu abo bonna ne bafa, afuze emyaka 40, kati eno yembeera gy'ateekawo. Eno yembeera kati saawa eno gy'ateekawo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu kuyingira mu hotelo gy'alimu, bali mu kumukuba tear gas. Amambuka ge Uganda bulijjo batugamba nti teri buwagizi bwaffe. Kyewuunyisa awantu awatali buwagizi, lwaki muti ate omuntu okuba nti asobola okwogera n'abantu baayo? Kino ekikolwa kya busiru, si kya bugunjufu mu era eno gye tulimu. Pulezidenti waffe si ye yeesimbye ku General Museveni yekka, n'abalala bonna gye bali bangi. Buli omu atambula bulungi nga bw'ayagala, bakuba rallies buli kimu bonna. Eno yembeera gye tulimu kati. Waliwo omusajja omusirikale n'oyo ali waggulu bamuyita Mukiibi. Omusajja oyo mpulira abantu bamwogeddeko, atumulabye mu videos nnyingi. Mukiibi abamu ku mmwe mwewa amannya g'Abaganda, ekyo tukimanyi bulungi. Teri ggwanga wano libakyasinze kukozesa amannya gaalyo ng'ate bagakozesa abantu okola effujjo ku bantu nga si bamawanga abo, nga ggwanga ly'Abaganda. Kale katukkirize nti oli Muganda. Njagala okutegeeza abantu bangi abayambala yunifoomu eyo, abaali ab'amaanyi, abatakyasobola kugyambala. Omwaka guno gwe tulimu, mulimu abatandika omwaka guno nga bagyambala nga b'amaanyi, we twogerera ssaawa eno tebakyasobola yadde okugolola omukono. Oyina abaana, oli muzadde, naawe oyina abakuzaala. Kola ky'omanya ekituufu. Mukiibi n'abapoliisi mwenna n'abalala bali mu forces, mukole bye mumanyi nga bye bituufu. Eno ensi tekungulwa. Abo ababatuma okukola byonna eby'effujjo bye mumanyidde ddala nga tebiri professional, lumu bagenda kuvaawo. Temujja kuba na excuse. Tukuuma records. Mukole buli kimu kyonna nga mukimanyi nti tukuuma records. Ffe tuvaayo ne tubawo ebyaliwo mu gy'ataano mu gy'enkaaga nga tetuliiwo, lwakubanga records zaakuumibwa. Ku mulembe gwammwe ate muli ba mukisa mubi nti ate tukuuma nnyo records. Muleme kukozesebwa aba mu bitongole by'okwerinda. Mumufuuyira tear gas mu ruumu mwali mu hotel. Mpulira mbu banoonya tawa yexuse ze bawadde. Mugezaako okumufrustratinga buli mu mbeera yonna. Njagala okubategeeza tuli bamalirivu, tujja kwenda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba mwenda oba timwenda, tujja kumuwagira, tujja kukola buli kimu, nekiri kutuzuusa ssaawa eno okukola dino message ni president waife gwe tuyikiririzaamu. Nize Henry Maganda Matiya Kyolo otudde.